lwe bagudde mu buufu ne babakuba amasasi agavuddeko bbomu okubwatuka bakatambi ke twalabye kafu omwogezi wa poliisi agamba ow'amagye amasasi ge babafukiridde ge gavuddeko ne bbomu okubwatuka tugende maaso ndowooza wabula bwe yabuuziddwa bannamawulire lwaki amagye gassa abantu bano mu kifo ky'okukozesa obukugu bwagwo okubakwata kibayambe okwongera okumanya abalala ababadde mu misoni kano magezi yagambye bw'ati nti bano okubatta kyabadde tekyewalika kubanga babadde balina bbomu era okubatta bakozesezza obukodyo n'obukugu ow'ekika ekyawaggulu ennyo kati ate kiri ekibondo kyabali kubanga bw'otabatta otuuka ku kibondo kyabali ono gwe baakwata yeyabawadde olukwe luno kati yagamba nti okubatta kuno kyakoze kitya bakozesezza obukodyo obw'ekika ekyawaggulu ennyo okubatta underline the word okubatta awo kino bakozesezza obukodyo bwaki bakozesezza obukodyo bwa kika kyawaggulu nnyo New Vision kwe kugamba ame kills too kakati wano Kano Magezi nanyonyola bwati Kano Magezi yagambye nti bawo omukazi bomu gwe yasse ye mugenzi Muzaffalo yali eyatibwa amagye ng'agezaako okutega bomu mu kuziika kwa amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Major General Paul Lokech mukazi abadde na mwandu naye baawe naye yattibwa atega bbomu wano n'agamba nti songa kitaawe ye Abudu Shakuru tata wono omukyala yafudde Abudu Shakuru Abudu Shakuru Abudu lya ddiini ne Shakuru lya ddiini kisoboka ekyo eyeetulisizaako bbomu mu poliisi ya CPS mu Kampala mu mwaka gwa 2001 n'afa kitaawe yeetulisizaako bbomu baawe ne yeetulisizaako bbomu n'omukyala yeetulisizaako bbomu wano we nakootinze wano famire y'abano senga bagitulagako nga beetulisizaako bbomu bulala n'abasigadde tubeekengedde yagambye nti omukazi ono yali yakwatibwa kyokka ne bamuyimbula wabula baasigala bamulondoola ne bakizuula nti yali akyakolagana bulungi ne ADF bamuyimbula mbu bamukwatako ne bamuyimbula ne basiga nga bamulondoola naye ne bakizuula mbu akyakolagana mbu bulungi nnyo ne ADF okubwatuka kwa bbomu kwaleese akasatiro mu balamazi abakedde okugenda ku kiggwa ky'abajulizi e Munyonyo essaawa zaabadde nga 9 ez'okumakya ekintu ne kibwatuka era abalamazi bangi ssaawa 9 ez'okumakya essaawa 3 ez'okumakya mbadde mbisome mu Luzungu essaawa zaabadde nga 3 ez'okumakya ekintu ne kibwatuka era abalamazi bangi ne basooka babuna emiwabo wabula beekuŋŋaanyiza mpola mpola. It's alright, oli ku Yugi Updates TV ko sinziro bango otuuliza mukwano gwange awo wennyini we tugenda otandikira gwe ali eyo ampuliriza. Tujjukira bulungi nnyo ennaku eziyise emabega olunaku lwennyini olw'ennamugongo olw'okulamaga olw'amataazidde nga abakristu batindiga eggendo okugenda ku Uganda Matters ennamugongo ku biggwa by'abajulizi abaafiirira obukristu mu ggwanga. Bino we byagwirawo e Munyonyo era ku kyaki y'Abakatoliki ku kyaki y'abajulizi. Ebiseera ebyo bijjukira amawulire ago twagaba bulungi nnyo. Kakati tetusobola kubanga tugenda maaso n'okubuusabuusa ebigenda maaso n'okwogerwa kubanga banalytics abawerako ddala bamaze okubanga babikula empapula babikula cameras nga bakola analytics ez'enjawulo era ne bagenda maaso n'okucriticizinga ku nsonga zino wammanga era mwe basonzeemu olunwe basonze mu ggye erya UPDF saako abajeeti bino birimu ebirumira n'okusinziira ku statement ne information eyaweereddwa security agencies zino ku ki ekyabaawo. Kakati nno information eraga
okusinziira ku sources ez'enjawulo ziraga nti nno entabo eyaliwo ku lunaku olwo byonna byali bipange era bangi batandise n'okulumiriza gavumenti nti eyina ekkobaane ng'eyagala kutagetinga abali ku ludda olw'opposition. Jjukira olunaku lweggulo Muhoozi Kayinungaba yavuddeyo n'agamba ku mukutu gwe ogwa social media nti amanyi ekigenda mu maaso era bino amanyi nti biva mu kibiina kino ekya National Unity Platform, ng'agamba si kibiina kyokka, si kibiina kya byabufuzi nga emulowooza, wabula eyo branch y'akabinja ka ADF era balina sources nyingi gye batrainingira mu mawanga agatuliraanyeewo era ng'agamba bamanyi we bali era bajja bafugaza bonna abajjeyo. Era n'agenda mu maaso n'okugamba nti nno olw'ebikolwa byabwe eby'effujjo n'okutya baagala okumalako eggwanga emirembe, kati batandise kubanga batagetinga bantu ba bulijjo abatalina kye bamanyi abali decent. Bino byadde bigambo bya Chief of Defence Force General Muhoozi Kayinungaba, wabula ebyo bigambo yabyogedde ng'aleetinga ku bbomu eyabwatuse emunyonyo ku kiggwa ky'abajulizi. Kaba kabonero akakulaga nti nno target era n'omusango bagusindise dda ku kitebe kya National Unity Platform. Kakati obujulizi obuvaayo bulaga nti nno bino byonna biseetinge era tebikwatagana. Statement z'ebitongole ebikuuma ddembe security agencies bavaayo n'okwogera nga bayitamba spokesman baabwe bakontana bye boogera era tebikwataganirako ddala. Kikusiigira akafaananyi nti gavumenti eyina ekkobaane ery'okwenyigira mu kusaanyaawo abantu n'ebigendererwa ng'ebiyinamu personal interest, kuba kino kyeraliikiriza nnyo eggwanga, kubanga poliisi webanga egenda mu maaso n'okukola ebikola nga biti, kubanga tukimanyi bulungi nnyo Uganda eyina security agency ekola ku by'obutujju bayita abajeeti. Kakati bano jjukira nti nno bo bakwasaganya nsonga za butujju, bakitegedde bulungi nnyo okusinza ku statement zaabwe nti omukyali yabadde aweese bbomu ku mugongo, wabula bababuuzizza lwaki tebakozesezza obukugu ne batabakuba masasi, kuba bagamba nti basoose bakuba masasi bbomu eyo okubwatuka, wabula beebuuza lwaki muba mutta suspect ate ng'ayinza okubayambako okunoonyereza n'abalala bannaabwe gye beekwese, lwaki muba mumujja bujja mu budde, wakimanyi temukozesa obukugu bwe muyina okubakwata obukwasi ne musobola n'okubajjamu information. Kati awo ebibuuzo bibiri naye nga answer teriiwo. So nkuleetedde information eno nga njagala okutegeeza nti nno gwe yenna ali eyo munankyukakyuka obeere maaso n'okwegendereza, obeere bulindaala eri ebikolwa ebigenda okuba nga bikolebwa ebitongole ebikuuma ddembe, paka tetukyalina gwe twesiga, buli muntu olina kubeera bulindaala ku kijja. Oli ku Yugi Update TV kubadde osinze oba ng'otuwuliriza, bw'atannatwegattako kiri wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Abapya organic bagamba nti oba oyagala kujjanjaba ulcers, pressure, hepatitis B, obulwadde bwa kibumba bakusange ku nooti 778 11 35 97 gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Mbagaliza yidi ennungi kansule nti n'olunaku mwenna lubagendedde bulungi baganda bange abali eyo, mwabali e Bulaaya nammwe mbatumiddeko. Mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Mbagala nnyo, mweraba.